Popin Media. Yes, arrested the baby. Is there inside the house? Atenzina sezono okulwa utalo wano nga njagala nkwata omusajja naye bannange bonna ne bafutuka ne baduka nesigala bwogo ng'ate yayina ejjambiya ate omusajja yatambudenga era yasanze musajja tuyabadde atudde awo kati ffe tutudde wali kati bwe nalabye ejjambiya nga atuuka yatuukidde ku sande n'amuya bw'ati ku mugongo mweyita ki koze okutunula nti nendabe ejjambiya kwe kubuuka wali bwe nti bwe nabuusa okudda wano bali bonna ne babudduka ne bakola ki ne bajja gyendi kati awe ngenda okutunula wano kadooga akaaba bannange munyambe omusajja anzise kati okuyingira bwati mu nyumba omukyalo oli amukwate kagenda kwa muntu afuwa ofuyi musaayi bulwayo afuwa mufuyi jambya gyakoze eki yamuwadde kati konze kwe kulekerera ono nengamba kangoba omusajja ono kati mba nziruka ntuuka wali nsinkagana kasujja jja kuta omukono bannaye munyambe omusajja antemye amutemera wali ku kkubo kati kasujja adduka kujja eno kasujja saamufuddeko nenkomawo livansi nengamba nange mmwe omusajja atemye naye kasujja mujje tukole ki tukwate omusajja nempita wano nengenda musaleko eri kati bannange bonna badduse kati ngenda okudduka nentuka wali omusajja olwo amaze okusala mu baboda wali olwo atemye omulala wali ku kkubo konze ngamba ababoda wane muli wano omusajja wuli agenda laba atema omuntu yabadde atudde wano kukatebe amaze otwala okukatebe nze nabadde muli mu kawunta nadduka emisinde nadde nayingira nanevumbika nga amaze omutema nangamba ndikufa nemugamba ani akutemye nangamba musajja nze simumanyi nemugamba abadde ani ati nze simumanyi simulabangako nze nenfuma kwe kati nenkuba enduulu nenziruka okudda nate okudda wano nga tolyandaga mukono mama ana bantemye omukono omuntu omulala ng'ono ali wano mukwaseeko omutima gugenze ate ndi kuddako oli wali eri
kati wenaze wali eri noli naye atalikundaga mukono genda otunula ku mutwe mu maaso wano nga bakitemye ekintu kigudde eri eno nga batemye wano weba kino kize eno kino kiri eno bano baadde bazze kunywa ngenda otambula okutuuka gye nabadde ndaze okudda nga bagamba mbu gwobadde naye bamusi twabadde tunyumya n'oyo muzeeya nga mubuuza kuki yange egenda kumawosa ameka era nensanga n'omukyala ne mubuuza ki yange egenda kumawosa ameka ne bagamba nkya saa 7 egenda kuba ekoze eki egenda kuba ekomyewo kuba yagitwala yagenda kuziika nannyini waawa yatwala piki yange kuba naye ne mugamba pikisi yange yamugabe eyagitwala era gye twabadde twogerezeganya naye kusimu kibi nnyo kibi ddala era kibadde tekibeeranga wano mukangulumira naye twekanze nnyo tulina ensisi y'amaanyi nnyo omutemu engeri yatuguddemu oba yabadde mulalu oba yabadde muntu ategeera bannaye batuyambe omuntu akeera ku makya n'anywa n'atamira n'ateekako enjaga n'ateekako kuba omutwe ne guvaako kati okukola ebintu ng'ebyo tekimutwalira na budde naye ebifo ebyo tusaba poliisi erina obuvunaanyizibwa ku nsonga eyo erondole nnyo ebifo ebyo okulaba abantu kyabawangaalamu n'ebikolwa ebikolerwamu tebabadde tebalwana nti babaddewo okulwana wabula oli okuva obuvyeri n'atema ate n'awanika ejjambiya waggulu ekintu ekyabadde ekizibu abantu okweyamba kubanga enzikiza yabadde nnyingi era mu mbeera y'enzikiza waliwo ekitundu ekimu kisega mwoloola emyezi 2 amasannyalaze gali on and off gavaako tugezezzaako okuweereza mu kitongole eky'amasannyalaze naye kikoze kyesirikidde n'olwekyo abantu bateekateeka kwekalakaasa era njagala kubategeeza nti banaaba baganye okutereeza amasannyalaze mu bbanga eritali lyawala nange ngenda kukuliramu abagenda okwekalakaasa abantu baffe bayambibwe. Erinnya nze Kigundu Robert, Meya Kangulumira Town Council. Njagala okutuusa okunyolwa kwange naddala eri famire ezakoseddwa abantu 3 batemeddwa mu mbeera etali nnungi naye weewaawo wadde abantu abo batemeddwa naye ebimu ku bisoomooza yenzikiza eyabadde empitirivu kubanga abantu babadde bagezaako nnyo okwerwanako. Abantu bano batemeddwa omuntu ateeberezebwa okuba nti munywi wa njaga. Weewaawo tukimanyi bulungi nti abantu bangi abanywa enjaga naye omuntu ono wadde abamu bagamba nti abadde mulalu naye nze ng'omukulembeze ate era abadde amugoberera ng'amumanyiiko kubanga omuntu yamutemye si mupya nnyo nti yavudde wabweru wa kitundu wabula mwana wa ku kitundu abantu abasinga gwe bamanyi era ne famire gyaviirwamu ng'emanyiddwa. So ekisoomooza ku kyo nti oba oliawo obwongo bwe tebukwatagana ne byakozesa kubanga abantu bangi bakozesa ebintu ebikambwe naye ne basigala nga bakola ebituufu. So mu kaseera kano tugenda kuteekateeka olukiiko olw'ebyokwerinda okusala entotto kubanga bwe yavudde wano waliwo akabinja akagurupu kesaagala kwatuukiriza ku lw'ebyokunoonyereza we yagenze n'anaaliza ejjambiya mu mazzi ate ag'omutuuze omu mu kagurupu awo batuula. N'olwekyo abatuuze njagala bakubiriza n'okubagumya tetubeere bagumu naye wabula wabeerawo ensasage yonna ekolebwa. Tuli mu biseera bya kulonda bya bululu abamu bajja kubituusa bagambe nti ate meeya atandise okukwata abantu olw'ebyobufuzi n'ebirala naye nga tugenda kukola ekintu okulaba nti tugezaako okusasaganya n'okunoonya bwe tusuubira abakozi b'ebikolobero bwe bakuŋŋaanira kubanga abantu bangi bamala okukola ebikolobero waliwo ebifo bye bakuŋŋaaniramu byesaagala kwatuukiriza saawa eno kubanga poliisi ekyakola okunoonyereza kwayo